maaso n'okusubscribe nga n'okubanga mutugoberera Trust Media Uganda waswa Emma YouTube channel kwetusinga n'obanga tutusako buli kimu Biva Organic Access Building Lubanga Road omusawajjanja b'omukugu ate ne bannaffe aba Pista to Crib bansusu bizigo byonna brands shoppers yuki bajja kuba bakwambazawo ennungi basangibwa ku balagala ndivuddwa lirenganyiddwa nga Doctors Clinic Sebuku Kavunyoddeni zize okusurprisinga n'okudonatinga ekirabo kyange eri mukwano gwange nnyo my long time friend Calvin Kayanja president w'abakuba kyeyo yazadde baby boy era nga wetuli VVIP omukulu omukyala ge yazaalidde badde Calvin okadde sente ku mukyala. That's nice. So tumedde ekirabo ekyaffe okuva mu mother care ekirabo kino kiguze ku ddwaliro kiguze ku brand shoppers yuki gyekijje kayumba k'abaana ke basulamu kaakano yumba kiramba product za mother care. So nsazeewo omuweya my good friend n'okuwa ekirabo ekirungi okuva mu brand shoppers yuki ekabalagala kyekiguze nga kanyekirekedde mukono gwange katugende munda ffenna labanga ekidako njagala ennyumba gyange osobola okusulamu naye Yo. Kulika baby. Twamuyiseemu dda twamumazemu. Yee. Ono ye mukulu. Mukulu otya? Obulamu. Oli mukakabule era olwakasulayo. So kulika baby. Abantu babulire baby boy baby girl. Okay. Baby boy, that is it. Nsazeewo. Nzize. Nagesa biranzaaleyo. Olina mwana. Sadebina. Mikisa gyonna egiri kunzegeddeku. Nawe olabe kusanyulira omwana. Amina. Tuli kakityo okuba ng'olina omwana ng'omuzadde. Like essaawa ezisooka ezabiri n'ennya. Kirungi ate kyabuvunaanyizibwa. Olina okumanya nti ensigo etuli enkya tugirekawo abali kuuma bitukoze. Okuleka awo yatalina byakoze agamba nti ate omuntu muleka ntya mukusa. Omuntu omu yaŋŋamba mbwe abasajja ebisayi balumanyi okusinga abakyala mbwe ate mwe mulumanyi ng'omukyala okibadde kiti emyezi omwezi. Aba alimbye kubanga singa owerekerako mukyala wo gy'azaalira olaba obulumi bw'ayitamu toyinza kumwemirangiranya. Kitegera bulungi nnyo. So omwana nze kamwerinnya eryange ery'amangu ngeze lwe tuli mu mwezi gwa Desemba omwana tugenda mutumba Emmanuel Kayanja. Kitegedde abalako gyoga gatano nze mutumira Emma omuto. So ku Doctors Clinic oleese omukyala okuzaala lwaki wasazeewo? Well keya yaabwe ne mukwano gwange yaŋŋamba nti balabirira bulungi abakyala. Ate wali kumpi newetubeera. Doctors Clinic Sebuku. Doctors Hospital Sebuku. Omukyala omukulu gyazadde. Tobadde complication eno omukyala azaala isimanyane n'eddala ki? Katonda tuyambye tusobosezza bulungi buli kimu kitambula nnyo. That's nice. Kakati kulwa Trust Media kulwa gwe mukwano gwange kulwa Ediga Wekimusali lwa Uncle Nassa nze nagambye omwana ennyumba gyagenda osobola okusulamu kandi gule okuva brand shoppers otegedde saagala abaana musuze wansi ate mubulire kuwulira banyigirize ennyumba eyo gyagenda osulamu eri complete very complete eriko nekuzanyisa byonna madinisa gonna byonnaku ebiri kuba brand shoppers bagita ennyumba naye nga nnyumba eba y'abaana buli kimu wano omwana waba atuukira tweyanziza omwana lebe tekubeera kubiri nga basumula otaddemu akasente sente tuzikoze dola nga 95 emitwalo 3 awaliwo ekirabo kyowakuno nga expertfit
kati Calvin bakati wemba shigwade kino onyiza kuwati kituufu neyanziza nsimbidde ddala wojje mukama akuddizeewo kubanga muno si kyangu okutuula ku kyolina tulabye n'abangi abalina naye nga tebasobola kuddiza bantu nze oli mukwano gwange tubaddewo kuba 2019 wetuli omuyaga guzze kubeze musana guzze ne gatulwe baba ekigaanamuko mukwatamu mukitegereka so nkwagala nnyo ngo ebyo byokolera n'ensiima nenga muweka kuba company olakyenda muntu antesula company tezisula company ababrand shoppers bino byonna babana bye tubiguze ku dduka Mata care and river London. Tuwabile babetu aliyo. Kituufu. Kambe basayimu. Bebale okuwa muwala wange ngoyire. Nakugamba nti nze njagala nnyo okusiima n'okulaba ntuwagira abantu abawagira community engeri ez'enjawulo. Toyinza provokinga president bwoti n'atakuddiza. Era n'engamba nnoonyezeeyo abaana abalala 10 n'akafuna 6 ewolabana. Nnoonyezeeyo abaana abalala 10 tugende tuwagira omukyalo. Tugenda kutuuka kugula ngoye. Eza Christmas. Bwe mala bafuna ngamba basa mu taxi oba. Ngoyiye engeri gye bagendayo okubira kasimu. Nti kasaba tusekubira. Ngo ndakyagala. Weesirikire. Kanveko mu kagaali wayite nti abaana abatoye. Mchana sasa mwagala amuda yenjagala Justin kuweko mu kagaali. Ono bamuyita Emmanuel Kayanja. Sembera kiro. Otegedde. Mayi abana batoye. Baby Emmanuel Kayanja mwakasijja. Baby Emmanuel Kayanja. Omwana omutumbidewo erinnya. Ye Baby Emmanuel Kayanja. Ebisigadde bibyo bwamani omongera kira sentamu watu liba action inaka kwati kubemboko akane ndala gemanya ago nze ndi musuda ne wemboko nakulira mbemboko awe matu wenyemi yes ate kirala omwana alina okubeera omukozi afune mu kusente ngafe ba ekyetaano kirese mu nsawo kino kashitereke ekyetaano kirese mu nsawo omutwalo kitegedde ali mukozi ngaba omwana muwadde sente ate mutanda tukola malungi omwana ajja kuba nese naye nekiraba nayuganda bakubaziza nnyo okusobola bamirako nebalenye balire ddala abantu basiima nire ekirala nange nekwebaza wakubye omulanga ensi ekipondingirawo niba president boli w'amaanyi abantu biseera bisinga beetaaga kunnyonnyola mu mbeera zonna baba beetaaga kunnyonnyola bangi ababa batamanyi bintu bino bwe bitambula ebyokuyamba abantu bo balowooza nti buli kimu we bakibala bwe kirina okubeera mulimu ebijja bitagalamu naye ng'abakkiriza mulina okusigala nga mukkiririza mu nnono ey'okukkiriza kubanga erimu okuyuga manya nti bwe tuyamba asobya n'ebirala nate tetuyinza kumujajinga kuba omulimu tetunakuggusa tukitwalanga ku ngezesero so mama Miracle era ajja kwongera okumunonyako gyali mu nyumba yaffe mu nyumba twanaliyo kuloomukawe ennaku byose enyumba twagipanga etteeka lyayibulamu byonna neshopinga emmere yanyezo emmere nagireeta buli kimu neteekamu nabatwalya buli kimu matanaklasi olomwizi walo student njagala kino otegeka ekigambo kyotomula nekireko njera ejja kuzannya enkya student we bamuyita potential namayanja yeyita doctor mwaka ogusooka ku university yangamba njagala kukola ku famire nakigiga amatekokusi 2 muza class bamuyitani potential namayanja student makerere ali ku first year asoma busawo omuntu nnyo namwongera omwewu n'akwata emitwalo 10 nebokusi 2 ezazamata nakira kwezi kumasa katumusabire Katonda mugonnomoleko omukisa omanye ebyokusoma si byangu naye oyo mulabirawo agenda kuvaayo ne first class buli kimu kyonna kyakola kitegeera bulungi so nkwebaza nnyo mama Miracle yali ku street yali asula wabweru n'abaana babiri awe namudduukirira omulese ku ofiisi ye nengamba omukyalo ono Katonda ajja kumuyamba nze kasitamba namuwaddawo okusula kitegeere era abantu baleseeya balesiponi so webali nnyo olwokuba nti bwekutuukirira lwenzirukirewo emiranga gyabwe likola ki abaana 10 ngenda paleeta nafunyeko 6 ebulabana
geza kufuna abeetagisa ddala. Beetagisa ddala nga bazadde tebalina busobozi kusasulira baana baabwe. Yes. Mu Christmas. Abaana 10 tugenda badonatingira engoye za mitwalo n'akamba. Ekitono ennyo. Omukulu ono Calvin Kanyanga bulijjo. Omwana katumwongezerezo banyi abaana batenya bato njagala bamwaka gumu ku ebiri. Ebyo Emmanuel Sokoti musembeze eno. Kale president. Nsaba omukawa kuwe mwongere okufuna ssente. Webala okutukyalira. Nga bebasize wano katala abagenda okujjawo. Bwabulyaza amaanyi agonjeri. Kituufu. Obwaddala ennyo. So kyekyo. Mwebala okutukyalirako. Kankubiriza abavubuka okubeera b'obuvunaanyizibwa. N'okufaayo ennyo okuzaala abaana. Nga naawe mwoli. Obudde mumala nnyo mu myetalo kati ova wano ddawo. Nkyabulako. Mulako kiwaswa. Mulako. Olinda munyenyanga bakudo. Nkyabulako. Ensigo tezinnakuleza bakka. Ate olunagira luti ndi munnaye ate waswa tulekedde kaana. Bino bya Uganda. Yizo okuyita munenfa. Uganda ogimanyi. Uganda ogimanyi. Nekwenzala musimula. Anja abaana bwe bali abaana b'abantu. Okolanga decision yemu. N'ogamba kansalewo olumu okubeera omuntu obuvunaanyizibwa. Eri eggwanga Uganda. Calvin Cares gye babulireko gye bajjukize. Tubeerayo mpola mpola. Era ffe emirimu gyaffe gijja kusigala nga gikwaza. Okuleka akaseera kano kokka kembadde nga mbeererawo mukyala wange mu ddwaliro. Naye from today onwards tugenda kusigala nga tukola emirimu gy'okulaba So from today onwards, era nja kuddayo ku mirimu tulabe nga tukwasaganibwa nti tuyambako abo bonna abaagala okugenda ebweru okukola emirimu egy'enjawulo. Njagala n'okubajjukiza twetaaga ba bus drivers ogenda okukola ekkata ng'osobola okuvuga baasi jangu input mutono ddala ate nga salary kali $2,220,000. Nammwe mwenna abaali baapulayinga kata luli ne mulema okufuna visa waliwo contract eyazze baayetaaga bakirina abakyala mujje sente ze za input zibeera protected by Calvin Kayanja. Singa emizimu gy'ekika gigaana okugenda ebweru tofiirwa bibiri future na sente zo zikuddizibwa. Guno mwezi tuli mwezi gwa mukwano, mwezi gwa kugaba, tuli mu birthday yange eriyo nga 25. Era ndi awo ndina nateekera ekinene bweki mu birthday nga 25 ku Christmas. So majjukirako naye kimenji abantu bangi bafunye emikisa mu birthday ennyo zo zennyini. Watwala muwala wange eri bamuwadde lwa birthday. Baana abalala 10 bagenda birthday yo gyayogera nze. Tugaba batuwa. Nakulabye oli ne ba YouTube aba UPDF bakuwadde keki. Naye nga kyekyo mubeere bulungi mweraba.